Amanyiddwa nga Kabaka yali omutamiivu ennyo katamiira jjobyo gamba yawuutiranga ddala ebbidde omulangira Ssegamwenge Kabaka Namugala okyebidde yali yebikabo ebyebike omwenge guwoba wa Muyisa omwenge leero tunagwisa olwaleero tunagwisa omwenge kula nga ku Namugala akamwenyumwenyu kalabika nga kalabika naye ate nanyonye bidde ate nafuga abantu bulungi nnyo mutamiivu afuga atya abantu bulungi kubanga ennaku zino abatamiivu betulaba bakweraliikirizaawo ate olaba abatamiivu ennaku zino baliko mu bintu by'obukulembeze mu mbeera yonna mbeeraliikiriza era waba tanafuna maanyi bulungi ogambira banaye ono wafunira maanyi atuvuze bumbula kati Namugala akikola ati kati Namugala ye ekyewunsa ekisa kingi newanyanga omwenge teyagalanga kutta bantu amusigalanga ku mutima abantu naye bamunyizanga naye abalangira bebagezaako kigambibwa nti muganda we omulangira Kyabaggu yamubeerangako nnyo ng'amukaka okutta abantu ng'amugamba atta abantu Kyabaggu amugamba atta ku bantu bakutye munyi Kabaka munne Kabaka nnaataata naye ati Kabaka olina odyamuko ku ntiisa ddala ow'ebiseera biri naye ye n'akigaana agasiina kutta bantu bange era okumanya yakigaana n'Obwakabaka n'abuvaako weewaawo ku mboozi za Buganda nkwebazaako atambula naffe twakoma kitundu kyali kya 20 ne Ssekabaka Mawanda akadde kabadde katambudde nga tetukyanyumya ku mboozi za Buganda ate omukwano gwange bamuyitawo Nawodi Mwanje ali mu Karati kika ekya Gojukai Association of Uganda mwali omukuba sensei oba ku basomesa b'omuzannyo gwa Karati yagamba wakola bubi okujjawo programu yaffe eri eyogera ku Buganda ne mugamba gyeri bwanakiberwa kyaliyo tunafuna akadde akawoomo bulungi kuba bisaana kukkakkana tujja kuba nga twongera okunyumya ku mboozi za Buganda kekadde kano Mukama asobodde okubeera nga katuwa tugenda kunyumyamuko naawe mboozi za Buganda twakoma kitundu kyali kya 20 yes ku Ssekabaka Mawanda kati tukomyewo na kitundu kya 21 nze Disani Kyeso ndi muzzukulu w'amazige tuba twedira mpindi nno obuuyi obwo tuli ku mukutu gwa DKTV Uganda ndi ne muganda wange Kiberu Musaasizi Kawulu Kagezi njagala ombuulize ku balaba DKTV abanyumirwa emboozi za Buganda tugende maaso n'ekitundu ekya 21 abatulaba mwenna mbeebaza olw'okutuwagira n'olw'okujja wano muyige ebyafaayo kubanga Naggana balina philosophy gye bayita sankofa nti bw'obula olina okutunulako emabega gye wava gy'ovudde onoonye wawe waseerera oba wewabulira osobole okuzuula ekkuba ettuufu kati mu byafaayo bino byetusoma tubisoma tusobole okulaba twabulirawa tusobole okunoonya ekkuba ettuufu tuyitambulireko nga lyekkuba ery'obuwangwa n'ennono tukoma ku kitundu kyali kya 20 ne tulaba ku Ssekabaka Mawanda ne bye yaleka akoledde Obuganda tukkiriza buli Kabaka gwe twogerako manyi kizibu osanga Kabaka wa Buganda talina byafaayo bye yaleka ensonga ki tuboogerako ne tujjukira n'empisa ez'enjawulo nti zino zatandikibwa Kabaka gundi kino kyadibizibwa Kabaka gundi kati leero katutunulire ebiri mu Ssekabaka ajjidde mu kitundu kyaffe ekya 21 bale tugenda kuddamu nakugatta bakabaka mu bitundu buli Kabaka tujjamu ekitundu kye so katulebe Kabaka ajjidde mu kitundu ekya 21 ngono ye Kabaka Namugala Kabaka Namugala ono mulaba abalwadde bagoberera amawulire emuyomba mu Busiro amasiro agaziddwawo mu kitiibwa kyennyini ekyomulembe guno omutebi nga abalangira ge bahaddemu amaanyi awo mayoyote n'okusinga ky'oyinza okulowooza kyo bagafudde modern bagayoyose bulungi nnyo ne gagala okufaanana n'ezimu ku mbiri ze tulina ku mulembe guno ogwo gwe mutima gwe twagala ku mulembe guno nti ku mulembe guno ebintu ebyedda tubizimbe ate tubisse ku mulembe guno binyirire bisikirize ffe bireme kuzikola ki kuzikirira kuba ekirekebwa mabega kizikirira ndabako ne kuzimu ku nnimi ezisinza okubeera nga zisigala zitumbulwa oba ennimi ezisinza okubeera nga zaadaptingibwa abantu abangi population ennyingi ku nsi kuno zize zibeera developed nti oluzungu lulina ebigambo byebajja mu Lulatini byaba bijja mu Lusipaana mu Luganda wonna birabako ebigambo ebyava mu Lunyolo mu nnimi ez'endala ebireetebwa ne biteekebwamu nako kono Obwakabaka nga bukkirize mabegako kaawo nti osobola ota ekigambo kaza kibeera nga kiri positive ng'ekigambo nalo
abidi kaziba kachina meaning yenkizo kiso ogatibwa mu Luganda otandika okyeyambisa so kati mu bufu obadde ogerako wali eri kiba kigwa mbutereevu nnyo tulina okukyusa tubize mu mulembe guno byongere okwagalwa. Kabaka Namugala agambye okulamula ensi eno Buganda nti Buganda tetufugwa tulamulwa. Abafugwa kitegeeza omukulembeze oyo abafuga taba na mukulembeze abamufuzi omufuzi aba abakola kyonna kyayagala nga temulina kye musobola kukolawo. Kyovula tulina ekigambo abafuzi b'amatwale bebafuzi twasemba okuba nabo n'abalala tubalina ku mulembe guno tubalaba abatufuga obumbula tebagambwako kantu naye ffe tulamulwa nti ojja n'ensonga yo ne bakuwuliriza n'omulala gw'olinako ensonga naye naawe oludda lwe kati kabaka ye n'abanga omulamuzi n'alamula oba naawe ensala ye ku nsonga. Ffe Abaganda tulamulwa. Kati Kabaka Namugala ono yatulamula wakati bwa 1741 okutuuka mu 1750 awo yebbanga lyeyagambye okulamula 1741 awo okutuuka 1750 wagambye okulamula egyo emyaka gyagambye okulamula ensi eno Buganda. Kabaka ono Namugala yali mwana wa Kabaka Mwanga asooka. Abajjukira twayogera Kabaka Mwanga asooka nga yatufugira ennaku 9 beddu. Budde bwali butono nnyo bwe yakozesa n'akolera omwo ebyafaayo bye mu nnaku 9 zokka. Kati mutabani we wuuno Namugala azze okulamula asikidde kitaawe Mwanga asooka. Namugala ono ye kabaka eyasookera ddala okukola empisa ey'okugenda Naggalabi ebuddo mu nkola y'amatikkira. Kabaka ono kitegeeza nti yali munnabyafaayo yamanya ebyafaayo bya jjajjawe Kabaka Kintu bwe yalwana olutalo lw'ebirumbirumbi n'alinnya ku lusozi Buddo emmuli we ziviirayo ne bakekeza ennyago n'omutaka Semanobe ne Katikkiro w'Ekimbowa ku lusozi Buddo. Kabaka Kintu n'asobola okubawangula alyoka alingire ennyumba Buganda eya Bemba Musota alyoka awambe Obuganda ajjewo omulembe guli ogw'Amazuukutonda tuyingire mu mulembe guno ogw'oluse lwa Kintu ogw'Abassekabaka bonna kati betulina mu layini 36. Kati ono Kabaka Namugala yayagala okuzzaawo ebyafaayo biri n'asalawo nti biri ebyaba Bemba Musota ebya Kintu ne Bemba Musota mu layini eri y'Abamazuukutonda. Kati kwe kusalawo nti ye amatikkira ge negwe gakolebwe mu ngeri eyo ejjayo ebyafaayo biri bireme kudibizibwa bityo ate nga byali byankizo bireme kwerabirwa era neefuuka enkola naguno ogujja Kabaka wa Buganda yenna ng'avudde ewa jjajja Nankere Bukerekere ng'amaze okukolebwako omukolo ogw'okukula kubanga ewa Nankere Kabaka agendayo n'engoye ezayambadde ne bayingira ennyumba Namiryango Kabaka ne Namasole ne Nankere ne bayingira omwo ne bakoleramu emikolo bakola emikolo gye bakoze omwo munda. Kabaka n'ajjamu buli kagoye kayambadde ku mubiri gwe n'akawa Nankere n'akambala ne Nankere n'ajjamu buli kayambadde konna Ssaabasajja n'abyambaza Kabaka ng'aba amuwadde amaanyi ge agende alamule Obuganda era ne bafuluma ennyumba eyo Namulyango. Kati bava ku mukolo ogwo badda Naggalabi bagenda Naggalabi dde waayita ku Nebalabye Mayanja era ku mukolo ogwo ogw'okulinnya Naggalabi ogenda Naggalabi waayita ku Nebalabye Mayanja nti talina kusala mayanja omulongo Mayanja. Kati Kabaka ono Namugala yateekawo ebyo byonna olw'okujjukira yabizuukusa byali bisasise anti ebintu byaffe bigenda bidda mu mirembe egiyiseewo era y'amatikkira ge yatikkirwa Naggalabi Buddo. Kati okuva olwo bakaka bonna ne tugenda okuddamu okulaba bonna bayita mu mikolo gyegimu okutuusa ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Kimu ku ebyo byafaayo bya Kabaka oba bya Ssekabaka Namugala ono Namugala myaka gyali 9. Kabaka Namugala ono yali Kabaka eyeewuunyisa amanyiddwa nga Kabaka yali omutamiivu ennyo katamiira jjobyo gamba yawuutiranga ddala ebbidde omulangira Ssegamwenge. Kabaka Namugala oshebidde yali yebikabo ebyebike omwenge guoba wamwisa omwenge leero tunagwisa olwaleero tunagwisa omwenge kula nga ku Namugala akamwenyumwenyu kalabika nga kalabika naye ate n'anyonya ebbidde ate n'afuga abantu bulungi nnyo mutamiivu afuga atya abantu bulungi kubanga ennaku zino abatabiivu betulaba
bakweralikirizawo ate olaba abatabi benaku ze baliko mu bintu by'obukulembeze mu mbeera yonna mbeeraliikiriza era batanafuna maanyi bulungi ogambira banaye ono wafunira maanyi atuvuze bumbula kati Namugala akikola ati kati Namugala ye ekyewunsa ekisa kingi newanyanga omwenge era teyagalanga kutta bantu amusigalanga ku mutima abantu naye bamunyizanga naye abalangira be bagezaako kigambibwa nti muganda we omulangira Kyabaggu yamubeerangako nnyo ng'amukaka okutta abantu ng'amugamba atta abantu kyagamba batta ku bantu bakutye munyi kabaka munne kabaka nnaatatta naye ati kabaka olina odyamuko ku ntiisa ddala ow'ebiseera biri naye n'akigaana agasiina kutta bantu bange era okumanya yakigaana n'obwakabaka n'abuvaako alekawo entebe temulowooza nti ebyokuva ku ntebe nga mwalaba Papa Benedict ono abadde afuga entebe yiiyo nze kampumbulemu noono yabagamba wekiba kyakukakibwa kutta bantu nakwolesa bukambwe bwe sirina nze kambaviire ekintu ekyo kirungi nnyo kubanga oyogeddeko oko ne ku bapaapa awo nabale ntunulamuko ku bapaapa basuubirwa abayinza okujja okulya entebe ako omusajja ku bakaridinaali nozamuyita erinnya yabadde Tolentino aveeyo Portugal mukubasuubirwa okulya entebe y'abapaapa egyo naye nga ye muto ku bonna ali myaka 58-59 kati nga abamu kye basinga osongako nti ayinza obutalya bwa paapa ayinza ofuga emyaka nga 3-2 ate ekereziya ayinza oba eri wiringi oba bakaridinaali toyindi gwogera ofuga emyaka 3 tukibwa kati 5 wayingirira ekinana otuuka emyaka egifa sebo nga bali awo bali ku buntu obukulembeze bwa muntu omu baagala bali mu 7 awo kaagamu awo ng'oyingira 8 awe watyawo kati ofugako kati niggwe nofa naye kati mutu ya Benedict yasuulawo ate naye kyewuunyisa noono kabaka bangi abatakiwuliranga nako nti tulina kabaka eyabusuulawo kujakolone gwetwalako oli yagenda n'akomawo yali Kiggala kabaka Kiggala Ssewannaku ku Ngubu eyalamula n'avaako olw'obukadde n'alekera mutani we Kiyimba n'alamula emyaka 20 Kiyimba n'agenda n'ajja omukono mu ngabo ate kabaka Kiggala n'akomawo era ne yeeyongerayo emyaka egiwera kumpi 15 oyo yali naye kati ku luno ye yaviirako ddala era n'agenda n'asenga mu ssaza ly'e Mawokota mu kyalo kye bayita Bulamazzi n'abeera ddala eyo paka Walumbe bwe yamutwala era bw'ajja omukono mu ngabo n'atwalibwa emuyumba oluwanga akabaake ne kaggyibwako ne katerekebwa emuyumba omanyi awo ebintu ebyo ebyafa kati byombiawo ebimu byenzikiriza nti bakabaka baggyibwangamu akabaaka katerekebwa kubanga ne jjajjange naye Maziga eyasooka naye nga ayinza okukozesa erinnya Katangazza yali yaggyibwamu akabaako era ku butaka emuyenje ab'empindi bakimanyi nti akabaako kabangayo jazuba kuba kale obutaka bwatabukamukaawo beka biterinnya ebyasigaza obutaka obutebenkere naye nga aza okuluba Maziga bakimanyi nti akabaka akatangazza kabeerayo emuyenje anti yali empisa eyaffe twamuziikanga akabaka twamuterekanga akabaka yali empisa ey'Abaganda ab'edda kubanga tebasobolanga omuntu ng'akisiza omukono ewala tebasobolanga kukuuma mulambo nga tegubunze bbanga ddene kugutambuza kugutuusa we banaamutereka amanyi Katangaza oyo yatambulanga nnyo ne kabaka kintu yamukwatiranga enziga actually kati erinnya ly'Amaziga we liva ery'ab'empindi njala bwe yamulumanga nga Ssaabasajja nete ku nzige ku mazige kakati awo kabaka yagamba oluwa Amaziga ali Maziga ati erinnya eriva kaka naye ayinza oba yafiira mu ntabaalo bw'atyo yali wala eri ebusiro yali Mawokota kati nga okumujja Mawokota okumutuusa ebusiro balabanga ayinza okuba nga ajja kuba avunze entambula yabanga nzibu yali ku bigere okuva Mawokota okumuleeta ebusiro ate nga gwenziika ennyangu oba entereka ennyangu nti bamuggyeko akabaka ng'okutereka ne basitwalaako oli n'akassa mu kikapu n'atwala kiwulikika ng'ekikolwa ekikambu naye maama yali enkola eyaffe mwattu era tujja kulaba nti Kabaka Muteesa asooka ye yasookera ddala kabaka okuziikibwa omulamba naye nga bakabaka bonna abalina amasiro teri kabaka gwe baziikanga nga mulamba baziikanga
kubanga Omuganda yakikkiriza nti omuzimu gw'omuntu gubeera mu kaba, omwoyo gubeera mu kaba ak'omuntu. Ye sayansi owaffe ow'Omuganda yezikiriza yaffe. Era kabaka ono Namugala yazaala abalangira basatu bokka abamanyibwa, omwali omulangira Kateregga, omulangira Ngabo n'omulangira Kibooli. Kateregga, Ngabo ne Kibooli be baana be yaleka. Era Katikkiro we yali Kagali ow'Envuma. Wanvuma nawulira Katikkiro wa Mpindi najambulire. So byebyo ebyafaayo ebya Kabaka Namugala ono mwaka gwa 1740 okutuuka 1705. Roughly emyaka nga 9 egiteeberezebwa. Mawe bakayanira emyaka egyo, naye emyaka egyo ebintu gibeera so accurate. Nwakubalenga giri accurate somehow. It's not so accurate nti teyinza okubanga anamugumu gwalyana nga webibaawo bwebityo bwebityo. Kubanga mu biseera ebyo Abaganda twali tetulina mbala eno enzungu. Ntereevu. Ffe embala yaffe twabalanga mirembe nti tuli kati mu mulembe gwa Namugala guwedde, tugenze mu mulembe Omukaabya, tugenze mu mulembe guno bwe twabalanga mirembe, tetwabalanga myaka mu kati otusinzira okugeraageranya nti mu mulembe gwa Mukaabya guli related ku gwa Gundi ne tugamba kati alina kuba gwali mwaka bwe guti. Kale tukwebaza atambula naffe, subscribinga, sharinga, kyotaza okubeera nga okomentinga n'okujjuliriza era okiteekamu kubanga ffe tuyinza kubeera na byankomeredde. Okay, tukwebaza katudingana mu kitundu ekiddako ekya 22.